olw'obufunda bw'obudde ng'ate twagala tutuukako mu baganda baffe abeebuliika twala omukisa guno okubategeeza nti tuyimiridde ku nsonga era tuyimiridde ku bigambo byaffe bye tugenda okutambulirako. Tugenda kukola nammwe era mwetegeka okukola naffe kubanga ffe mweffe. N'ebigambo ebyo tubeebaza obuwagizi bwe muzze nga butuwa, neebaza Saaziri obuwagizi bwe mumpadde, mbeebaza buli omu ampadde amagezi, ampadde ssente na buli kimu okulaba nga tutwala ensonga eno mu maaso. Mutebinga bwagambye ekyamazima olumiri terunagguka, ate ebifo bino ebisemba wansi bye bisinga obukulu naddala mu bizinensi yo, mu poloti yo, mu kibanja kyo, mu bulamu bwo, nabwe olina okuvaayo mu bungi obironde. Twategeezeddwako waliwo abantu abamu abagenda nga bagamba nti ne bwe banaafuna obululu busatu abantu abo bajja kulangirirwa. Twagala mukole ebyafaayo. Obululu obusatu babulina olwedde, mukwate obululu obusigaddewo mbegayirira mu buwese buufu Saaziri tulabe kale bwe balangirira omuntu alina obululu obusatu. Mukama abampeera omukisa, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama Katonda abakuume. Akabonero kaffe ambuleera, akabonero kaffe ambuleera awo we tutava. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebuufu Saaziri gemannya. Eyanza meya waffe, meya waffe meya Saaziri awerekeddwako ne bakansila be bonna. Lunaku olwaleero yeyo meya waffe